nalukola tomutidde kanso lekate nawe kuonona toddanga mukunzijjako interview noyogera ku mannya agatategeerekeka oba oliawo ate omusajja oyagala ate abantu balabe kundi interview eno omusajja omwongera amaanyi tayina maanyi tayina maanyi ekyo kwemu omwagala okumufuula ow'amaanyi tayina maanyi tayina yadde kwota y'akalulu mu kalulu kano Muganda ntasobola kuwoza yadde 4%. Teriiwo. A few moments later. I declare Mlimbazi Elias Nalukola, who has obtained the largest number of votes. 000. Bale mungo swaswa otadde omulenzi mbo mukute n'obululu omuntu gwakute n'obululu n'aseka lwaki mukola comedy mwabadde mwagala kubba akalwa kukabana medde bulemererezi kyoba mwakweba namawuli baveewo buli omu naye lwakuba nti abaana ba Nuupu bali sharp buli polling station babadde bakola results nga bazisindikirawo results nga bazigatta nga tokyasobola kubuzaabuza nabe neyewase wansi nga oba asookola obululu oba adde abusuula nabeyo n'omulala yasomye olusanvu simanyi mwoba mu musanvu nasoma mu lusanvu muswayira ky'okutuba kwekyo nga mwe muli mu buyinza bwemba mu muliyinza emyaka nanga temusobola kukola mobilization kutuka muntu nakwogera nabo kiki waso gweva ku motoka y'omwana nja kukuba janguwana nyamukuba so bine bitatu byogera nti tubaagala tubyogera mu bimanye esawa ya lero enane muwandi bade tova mu kalulu obandi bade otandikirawo kati webuze lwaki twagudde mobilization bade tani secretary general olaba teyasodde kubeera mu kalulu batulaba musibye bulungi mujebale ebigambo ddagala amanya mbwa tekamwa tegakyukangako MP Gara West muli mutya Manange nse tuuba munzikirize nsooke nebaze era njozayoze omwami Elias Nalukola wa Nuupu aba Nuupu njagala bayozayoza mukulike mwebala akalulu njagala bategeeza kino nti naffe aba NRM kubanga nze ndi ku tiketi ya NRM abasinga tuli happy nnyo twasanyuse nnyo okulabika nti Nalukola yayiseemu amidst all those challenges. Njagala babuuza olutalo luno lwabadde against LRA twabadde tulinawo konyi nti atuyingiridde banange tuswaleko NRM tuswaleko era tuswalireko ddala nze binkwasa ensonyi kati kambanyumize kino abamuti munabakitegera nze ngendo soko gafulumya tuva mu State House Entebbe mu kokasi faba NRM oyinza okulowooza nti mbwa asaaga era tuvudde mu State House olwaleero njagala kukakasa ennaku z'omwezi ziri 14 zizino gyenva era kano nkakoze nga bamaze tuyimiriza ku Entebbe Express kubanga omukulu ayitawo nkakoze ku ssaawa 12:23 kubanga kukasi tugimaliriza nga 12:10 kitundu nekye njagala obategeeza lwaki nina okuyozayoza Nalukola babalwanyisizza bannamuwulire mwakubiddwa buli kimu kyo effujjo lyonna twali batuusizzaako nga NRM saabaddeyo munkwate bulungi sina gwe naakubye sina gye naalabise siyinza nakikola naye ng'effujjo eryakoleddwako abantu baffe aba Nuupu kitalo era kitalo ddala era musonyiwe motoka kati bazitadde naye kati nja kukamaliriza bwe muwulira ebireekaana temukaaba n'olwekyo njagala kwebaza aba Nuupu okulemerako ne mulwana okutwala obuwanguzi President wange njagala kubuuza ekyakutwala mu nsiko kyekiriwa
era njagala bamalamu amaanya mwenna abatuuliriza oba ba NRM baki bwe tubadde mu State House President Museveni ayogedde yennyini nti Nuupu agitwala mu kkooti kubanga babbye akalulu. President oba bamulimbye oba abigoberera oba yabitegedde naye kimanyi kwogera ababaka ba NRM bonna ne baseka ne basekera ddala tubadde eri nga tuseka ate waliwo asobola okumuwakanya nolwekyo abanuupu babatwala mu kkooti ku lw'okwerwanako okulabika nti tetwababbye kikibatwaza mu kkooti kati Nalukoola bagenda mutwala mu kkooti okumutulugunya ku lw'eddembe lye. Banange twandiswaddeko ebiswalo bye twakoze n'akalulu kwe twabbye ne tuyitirira tweffe twandibadde tugamba president nti abantu tubatwala mu kkooti tukoleyo ki ana atakiraba. President Museveni bino bye mukola mu by'ekinaana saaliwo abagenda mu nsiko ekyo kyakutwala mu nsiko bwe batyo abakubba bwe beeyisanga oba gw'osussizza kyenjaga mbuuza temunkwata bubi bwe kiba nti kino kye twalabye olutalo bato bataliyoni manya simanyi bice byabadde eri byabadde bwe bityo ffe abayenaremu ne bituswaza kakati gwe president ebyakutwala mu nsiko ebyobote byali kubisukka ku kino kye twakoze. Bwe twakulanga mu psychology tuyigiriza abaana ekitutwala mu ssomero abaana bwe banga bazannya mizannyo mubayigiriza bayige basobole okuyiga ekintu kye bayita defeat okukkiriza nti basobola okuwangula gy'emisango egimu gye tuzannya omwana mutegeka amanye nti bwe bampangula baba bampangudde. President kino kibadde tekisaanidde nti n'akaluulu akatono bwe kati akantu akatono tukalwanirire tukaabe tukuba abantu ensi ekaabe ensi etukyawe singa twakitadde. There is what we call let it go. Singa twakitadde kubanga we were not expecting even to win. Era nze prediction yange kyandibadde kya buswavu nga tuwangudde ng'amanyi nti obubbi bwasusse. Naye njagala kwebaza bannakawempe nze ndi wa NRM ayogera era video eno njagala etambule njagala kubeebaza mwerwanyeeko. Teri ekintu ekiruma okuba oyina akalulu ko mu mazima ne bakabba ne NRM batubbirayo ababaka aba bangi be basuuzizza flag nga bawangudde naye obubbi obwoliwo ewaffe nabwo bungi. Nolwekyo tulina okubakaabirako tulina okubayozaayoza ekibatuuseeko naffe tukisuubira weewaawo tuli mu pate between us kigenda tutuukako kubanga omunyankola agamba nti kano kabengo kataseera omwe luno olubengo nti bw'oba osa oba okusaba kuyita okusa oba ki simanyi mu nsonyo obiganye vukabira leganye. Nolwekyo mwesuneko mweyozaayoze musanyuke naye president wange tuswadde era bino byoyogera nti mugenda kuwabira abanuupu tubawaabira ku ki nsimanyize basazizaamu ebox kabazisazeemu twabbye n'okuswala ne tuswala ne tuwemuka nga mpunzika nze mbwa tekamu. Era nze kati ntunuulira president akalulu ka MP bwe kati kamu gy'omanyi nti kawempe teritole yaffe yebadde bakaabye basuzuza nga temutudde bwe mutyo ako akamu bwe kati akatuwemudde ne tuswala. Kati nze neebuuza ate bwe bukya nti omuntu akuwangudde awo osobola okukkiriza nti n'abanuupu weewaawo twababbye basobodde okutuwangula. Kati singa bukya go president bakuwangudde oba Kyagulanyi akuwangudde oba Besigye akuwangudde omuntu yenna oba nange nkuwangudde mazima osobola okukkiriza nti bampangudde. Can you accept that defeat nga eno ya NRM ya party just seats ze tuira mu parliament zimala tuli over 300 something members of parliament nga ba NRM emu yokka nga you cannot even concede and accept okulonda okwemirembe. Kati mwabaye NRM abagala okunvuma abatalina bya kukola mu nvume
Kambawo olugero luno. Ono yali muzibe ng'amanyikidwa ku kyalo. Lumu yakeera n'agenda n'akonkona ku nnyumba ey'omuntu muliraanwa naye muliraanwa yali alina amaaso abiri ng'alaba nga mukyala nga namwandu. Kati namwandu bwe yawulira eddoboozi lya muzibe nga yakonkona yali azukuka nga buli ku makya nnyo n'agamba oyo muzibe waffe w'oku kitundu n'anoonya leesu yeebikeko ak'obulalu wano wansi nga tagiraba tagifuna jukira bedda twayine omwavu etaddoba zino ze tuteekamu parafini n'agamba yeetire muwulidde engeri gyali muzibe ne bwe ŋŋenda nga ndi bwereere ate n'alaba ki nga muzibe kati yagenda okulaba muzibe akolamu bw'ati jukira amaaso tegalaba akolamu bw'ati alinga agezaako kwetegereza ko namwandu nti bannange ggwe obadde ki ng'oneetegereza ko muzibe nti kasooka sirabanga olwaleero osanze nga ndaba omukyala n'adduka n'adda mu nnyumba kati kasooka NRM tubba abalulu tubba obululu tubonyaabonya abantu olwaleero tusanze nga abantu balaba era singa obululu bwonna kuva ku LC1 abantu bwenga baagadde omuntu waabwe bamufiirako bamulemerako n'obubbi bwandibadde tebuliiko ekyo twandibadde tuyita people power kati nze people power gye natandika mu nuupu oluli ekyakolera ddala ng'emaanyi g'abantu ffe twatandika people power you cannot distance me from that people power nga nina mwiru nga nina nsamba nga nina nambeshe nina tinkasiimire nga nina sekikubo ffe rebel MPs abagitandika nga tulina Kyagulanyi era bw'oba owakana mubuuze nolwekyo njagala kuyozaayoza president Kyagulanyi njagala kuyozaayoza Nuupu njagala kuwagira foot soldiers njagala kuyozaayoza buli muntu yenna yafuddeyo okulabika nti tetubabbako kubanga bwe ngamba nti tebababbaako kati nange ndi waina tebababbako fulaga yammwe Mukama bampeera omukisa nalukoola tukulinza ojja olayire tujja kukuwa obukugu bwonna bwe weetaaga kubanga ffe tuli ba senior tujja tutya waliwo aba NRM abali liberal waliwo aba NRM abali objective banaye temugatta mandwa na migugu ebigambo ddagala nabagamba wano tugende mu masomero abaana be bamisiriidinga ba 16 years 17 2026 bagenda kubanga balonda tugende kubanga generation abavuka be basinga okumisiriidinga tukoleyo love tukole sports tuyimbe nga tutambule tugabe bupadizi tugabe bitabo nga birika dibali ya muzayi lirika ekintu ebigambo ebirungi muzayi asodo kola kungu wapi wewe wade bupadi bubaluma kugaba yola mwezi bikaza myoga musabe ne muntu analambula enkoko nnya musobola kwata padi muzigabire bantu ngane babi atali ne kifo kyalimu agenda masomero agaba padizi agenda mu bana n'ayogerako nabo just love just psychology mindset change just the mindset change abantu banyivita bali babyeko abali babyeko mbamanyi abantu basikude amalalo gabwe ku bibanja abantu abakoze ebikolo bakuya abana baabwe abantu bafira abana baabwe akalulu k'eggulo lwakuba nti kati kyenalabyemu bano ate kati abakutte mu kintu bo balowooza nti bajja kukola by force buli kimu kijja baleetera obuzibu kuba olunaku olweggulo twalabye nti by force ayinza obutakola otunuulira awo towards okulonda nga kunaatera okuggwako obululu bwonna obusinga Nambi bwe bagamba nti yabufunye obusinga from what we hear mbo obusinga abantu becyanze awo bakanyuza ebiboxi ekazangola wali egondi ayitawo batya okitegeera kwe kulaba alaba naye era nabo ndowooza bagenza okwagala okubaako bye bakola naye nga tekikola ki nga tekivaayo okuba basazeho okukola by force kati balina okukopera ku bano be bagenda oreplacinga omanyi kati gavumenti ya President Museveni eri mu transition kino njagala kigende eri abakulembeze ba NRM kigende eri secretariat kigende eri abantu bonna n'abakulembeze mu NRM bwe mutayige ku respecting abantu ba wansi
bwe mutayige ku respecting abantu abanoonyeza kalulu bwe mutayige kuwa muzeeyi bantu bali supposed bwe mutalekerawo kutikkiranga abantu muzeeyi mu baasi na mu mataxi kubanga mwagala budget mukyafeesinga ebintu bingi mutandika butandisi Kawempe mwakwata buses ne mutikka abantu nga bala balina t-shirt za red munda ng'oli akulagana kufungulira wati nagamba ndabanzi wano wantu bimanyi wano tuli kawogo nemmere batuwadde n'akasente naye omutuufu y'ono nga munda mulimu red kunguli kuliko yera ebyo bijja lwaki bijja olw'okuba nti munyooma bijja olw'okuba nti mweyagaliza bijjira olw'okuba nti temurespectinga bafuutu soja ba NRA